Mwanyina zonna kyejwe yivuyi na jangu ono ne title yo. Eze. Nsoko buzo. Bakola busayinga. Mbalamusiza bakama bange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku unveiling title za nkozi ze zino zolaba eziri mu kusayiningibwa transfers. Abali ku estate ya nkozi title ziri ready. Abali ku estate ya Degeya title ziri ready. Degeya. Abali ku estate ya Bwama Plaza oba mujjukira Bwama Plaza wano ku kubo nga Bwama mu town. Title ziri ready. Mpozi Muchala Dorothy title yeri ready. Mugana wange Seguya ali ku Bwama. Mama wange Sharifa mugana wange Kiza title yeri ready. Mugana wange Kimuli title yeri ready. N'olwekyo ne kati feze ddako Degeya ndowooza bagijjukira. Sebo nange neerekeramu. Ate akapoloti nange neerekeramu mugabi teyeeseera. 1, 2, 3. Obwavu bwe buli nnuma mu bukadde bwange nga nti owange mwana wange. Genda otundeko akantu awo tufune ku kyokulya. Kaakati eno in fact abali ku tujja kusaba waliwo aganti ate ebyaffe nga tebinadda era nga bolayini bane bagumiikiriza bikomawo naye nga kati bino ebiri mu kusayiningibwa transfers Nkozi Estate. Bw'obanga okimanyi nti oli ku projekiti ya Nkozi Kayabwe jangu ono ne ekyapa kyo kiri ready. Bw'obanga omanyi nti oli ku estate ya Degeya ogijjukira bulungi. Degeya twawetera wano ng'ovudde ku gyali ya City ezaali za bukadde 8 eyali ekutudde Kenny eyo yali ya bukadde 8. Title ziri ready ze zino. Yes, Degeya wuno mwebali mwene ebyapa byammwe byakomyewo. Mwami Julius bangi tetujja kusoma mannya naye weebiri. Mpambire ng'ovudde ku waliwo mpambire omu atannakomawo naye abali ku mpambire wano ku Collins mpambire yakomawo. Nseke yenna Nseke yakomawo. Tetuyinaamu estate ya Nseke nga title tezinadda. Obanga okimanyi nti oli ku project ya Nseke title zaakomawo. Kati n'ebirala byapa ki latest ebikomyewo. Mbizinya yakomawo. Yes, Mbizinya yakomawo. Mujje muno ne titles zammwe. Omanyi tuba wano n'omugugu bwe ntandika okulaga omugugu. Akati zino zonna nga bw'oziraba bino byonna byapa titles. Ono Mbizinya. Tulina mpambire wuno Gayaza ne Kyanja. Nseke yenna Nseke gwomanyi yakomawo. Kakola tulina Kakola ndowooza za mirundi ng'ebiri ezitanadde eziri emabega wa Haji. Ono yenna mpambire. Ono Mitala Maria. Ono yenna Mitala Maria. Kuliko n'ebya Bwama Model Village ebyakomawo n'abala nsubira mu bbanga lya mwezi nga gumu n'ekitundu waliwo feze egenda okufuluma. Abaali ebumooziboza ku lusozi waggulu ezaali ez'obukadde 6 banaye mujje muno ne ebyapa byammwe. Ono Kaddakiro n'Enseke yakomawo. Kakola phase 3 phase 5 Kimbugu. Waliwo Kimbugu ndoozera gwe bakyali mu kukolako gwe tulinda mwezi nga gumu agenda okuba nga akola ki nga akomawo. Ono Mpigi banga aludde naye tukyalina ebyapa by'abantu. Janya Luvumbula. Kakati ebyo byonna biki byapa ekibituleesezza wano olwaliro okubijja mu custody yaabyo
kwe kulaba nti bisayiningibwa buli kyapa kibenga ne transfer yakyo eri signed. Bw'oba ogenda okunona ekyapa tetubeera na byapa mu office. Bw'obanga ogenda okunona ekyapa kuba enamba y'essimu ogambe nti olunaku bwe tugenda kunona ekyapa such that kijjibwa mu custody yakyo ne kijja ku office. Ate olunaku lw'olagaanye kola ki jangu kubanga bw'otajja nakyo ate kiddayo kati olwo otuma buli kaseera kino nabwe tukireeta. Ebyapa kintu ky'otateekaawo buli kaseera nti kibeeraawo. N'olwekyo tusaba nti bw'obanga ogenda nga ebyapa byakomawo ate tubasaba ebyapa lwaki mwandibadde muno n'ebyapa ne mubikyusa mu budde buli kaseera system ekola ki ekyuka. N'olwekyo tubasaba bw'obanga ogenda kunona ekyapa communicating ku namba ya office eya 0700 63 63 37. Ndowooza ngisomye bulungi ngyerabiddemu yeyo onamuzabuzabuzabuza eya 0700 63 63 37. Budde kansayininga ekyapa kya Ssemboga Mavini wano kati waliwo agaana nange bali nsayiningira ku kyapa. Mpozi okugambako abantu ekyapa kyekitya kino kyekyapa kati kino okiraba lot number ne block number tugireke. Ekyapa kiba bwe kiti. Mpozi n'okutegeeza abantu buli muntu alina ekyapa mu nnyumba y'obawa tubeera na photocopies. Ekyapa ekitongole kisigala mu lands bakutemerako butemezi. Ndowooza olaba ebyapa byaffe ne wano tubikkewo okiraba kiri mannya gaani Ssentongo Frederick Lugonvu. Kati nze nkusayiningira transfer form nenkuwa n'ebyetaago byonna bw'onoogenda okyusa kyapa kyo. Ssemboga oliwo enkozi no na taito yo mukulu lwanga jangu ono n'ekyapa kyo. Ojja nakijja nabiwandiika ebikakasa nti yeggwe ebikakasa nti yeggwe. Ono Ssemboga tawedde. Ono Jacob awedde. Mwanyinaze nagitende Jovia jangu tulabe. Naye nga ne gwe manja akasente okasasula. Nedda bambi musasule sente. Ate banaye muno ne titles. Mubeere ne gundi yammwe buli lw'oyagala okufuula ate gye wagula custody. Okiraba ndeka nkola omulimu ono omutegedde ono nantume obadde otya waliwo yamugamba mpolaayo anaawulira guza ettaka ono nantume bwe tuva ku nantume omanyi gwe tuddako tudda ku kayizi sisobola naye nga ne muganda wange mwali bamuyita Kiza. Oyo ye muleke oyo ye omwana wattu muleke. Naye nga bwe nkutegeezezza right now ezi latest ezakakomawo Nseke yenna yakomawo tumulina Nkozi akomyewo tumulina Buwama wano ku kkubo naye tumulina then ne Degeya n'abaagula Degeya nammwe title zikola ki n'embizinya neyakomawo mu mwezi nga gumu ku myezi 2 era waliwo banki endala egenda okuba ng'ekola ki ng'etuuka mu office era bwe bituuka bwe bityo byonna biba bingi tosobola bikola mulundi gumu naye ekizze nga mu binona ate nno bino twabikola mu bulwadde mu kaseera k'obulwadde mu kaseera k'obulwadde mwe twabikola ki mwe twabikolera
kale mwanyinaze Stella yangu ono n'ekintu kyo omubanjayo nze simanyi yamanyi mukyala nkwasibwe naawe jangu ono ne akantu ko kano obeere nako kati waliwo agala nembula mu bwange nange ndikwata ku kibayite ekyapa munnange byangu empozi ate okubategeeza waliwo mu bbanga ndoza lya wiiki nga 3 okuva kati tugenda kwanibeeri nga waliwo projekiti tugenda okuggulawo mu mpijaawo egenda kuba wakati w'obukadde 13 n'obukadde 15 mu mpijaawo mu mpiji tawuni kanso kilomita nga 3 okuva mu ki egenda kufuluma n'ebyapa byayo egenda kufuluma n'ebyapa byayo n'olwekyo gwe tereka buteresi kasente ebisigadde obikole ki Mr. Kadu ono yafuuka wa Luganda waliwo passport ezikya oba okitegeera bw'obanga olina passport nga kuliko nini namba waliwo abalina passport ziri enkadde okutali nini namba naye bw'oba olina passport nga kuliko nini namba ekyakyusa ekya ekyo olina kitegeera naye ng'okusinga national ID enki kati oba abantu abatugamba nga mukyala Namiro ekikyo kiikino yangu kinone waliwo abantu abatugamba nga mukyala Namiro talina mugongo mujja muteera mu transfer waliwo abatugamba nga temwewandiisa Muwanga maama wange maama Muwanga eyo naabeera mulongo batugamba nga tetwewandiisa national ID baagala kutufunako bigundi bitukwatako batulondoolenga oba kati singa tukikola tutya ono nno maama wange Nalubega we wali we nakulaga we wali obuuza togiraba kanji kulage wano mu nsonda wennyini mukoona omutegedde bali omubuuza ani ono ali wano ewasava oyo maama wange omugabi teyeeseera kale nze nkutadde